gavumenti ya Republic of Uganda yayisizza etteeka ly'ebisiyaga nga bagamba nga babikwata nga abirya kalaba kyabunya amawulire mu nsi yonna. Tutumira nnyo omwami oyo yabadde mu kigoye ekyeru mu staff munaffe wanatera okujjawo nnyo nti visa ono were nemba nayo amanya Charles James Kubuge obudde bukedde nga bulungi nga bwekitegeera teri nkuba teri ebindabinda teri kitizadisa genda ku mirimu gyo otandike okukakkalabya. Tumira abe Buganda mwe nawe muli nti endo kwazitambula zigwabibwa simba emmwanyi simba kasooli simba ebijanjalo simba muwogo simba ebinyeebwa at this moment enkuba ekyaliyo era gikozese bulungi nga bono gikozesa ate gwalina omuntu bwagamba tebanange njagalayo kino oba kino oba kino munyambe ku nsigo muzigabe eggwanga lyaffe lisobole okwagala lisobole okweriisa sigamba abe Buganda bokka ngamba banaffe abeyankole banaffe abebunyolo banaffe abebusoga banaffe buli wooli mu Republic of Uganda enkuba the rains have started tuzikozese bulungi amanyanga kugambye sirinzeka babuzeeko. Alright, mbabuuzako ne magamba nti good morning mwasuze mutazuka ne subi amanyenza Jennifer Fulfiga atati ampalana mbabuuzako ne magamba tuli ku Soul TV tabagamba nti ffe sote ne program ya Omusunsuzi tusunsula ensonga ku nsonga tesifefeka oluvako ntugenda ne Apollo Mumunyu omwatulina mwana mwala Dora Jean ya ne program enunje nnyo tulina abaana baffe bali awo ganga teams tosuwa musumba lanchawa kwegamba nti yo sort yavayo okulaba nga kunyonyola nsoka kuzonga awone kojja bazze ne field kiche kiri mu field na kunyonya na gagwe muganda wange tegere kiri mu field kyabadde wo wajajjawo oba kugwa kenyini nocho mbabuza kulema kati good morning zuka ne subi tambulanga oli mwesobi kibinyo okwemala mwesobi oba weremereddwa ekyokukola ne full figure mu program eno tekibadulowooze santi sikyaddayo okukola naye program ndala ya anniversary experience nedda mwe mutwesunge bwesunzi tomanya n'olunaku olw'enkya nnyinza okubanga gwe ngenda okubanga nkola naye munywanyi wange bino byawano ate n'ebyeri tuba mu nsi ndala mbalamusiza nnyo abagenda maaso n'okutulaba Robert Mutebinanyini Field omubaka akutumidde John Musira gw'obadde oyogerako owa Bubulo ECT agambye ECPD mutulabire yebale kukeera ate kunsiima John Musira yabadde mu yambadde ekigoye yambadde bwati tetujja bikkiriza wano kyabali mu luzungu yadi mu luzungu era message yatuuse bulungi siyo nekifaananyi ekyo kyabunyensi abantu betwetaaga Uganda yayisizza etteeka ly'ebisiyaga palamenti yayo yakikoze njala kuwulira tubakubaga tukyogerako nga time yayo era mbadde awo nendaba munywanyi ennyo wa full figure ennyo ayina kaataddeyo bamuyita generali Muhoozi Kaine Rugaba ku Twitter ye atwitinza atya agambye nti I hear some foreign companies nateekamu bracket I don't know which ones want to leave the country because we passed the anti-homosexual bill. Nagamba nti we are willing to help them pack their bags and leave. Africa ne kaladde ekisongo kyokutulisa bitutadya bulijjo ne tusirika busirisi abantu baganye ku luno abaka parliament bonna bayimiridde wamu genagamba nti bali opposition naki bali ready okubayambako okupackinga their bags and leave our blessed country forever. Uganda is a God's country. Yes. We will actually thrive without them. Agana gali wanagamensa agalya tugenda gakolera ki nga tebaliwo agana kubagenda gasiba agana muna gali chere ogasanga misana ko kubiyigiriza sibayi bagenda mu rainbow parties sibayi bagenda mu biki emyaka 3 nga tolina mami wo na daddy wo lwaki babawadde mitono bwegito mwana omuto emyaka 3 mingi ababa sibe bulamu oyo abacha ina makulu ki kiba kifuse ekintu balina omutebenga obuta omanyi bwe tuyogerako naffe babira batutegereza no problem aba visa bagamba za muhiya swagira bisiyaga MK yagambye company awulireko ndi company zebwere zimu engage nnyo zitegedde nti taddewo etteeka erigoba ebisiyaga baagala kupakinga bagende yagambye kubayambako okupakinga batuviire for good butadda Robert mpapula z'amawulire jjukiza abantu ennaku zisigadde 7 okutandika wakayita otya akasero k'omu mmotoka ennaku zomwe zigenda kubeera lumu bannaffe aba ministry ey'ebyobutonde bw'ensi bannaffe aba environment amateeka mangi agatandika okukolanga lumu
si bingi ebigenda okutandika okukola kubanga bagenda kutunuulira kasasiro, bagenda kutunula abazimba mu myala, bagenda kutunuulira embeekulu, bagenda kutunuulira ebintu bingi. Ne poliisi egenda kubanga eri busy. Ne poliisi egenda kubanga eri busy. Abalina mmotoka omutali busero tebagenda kuddamu kubakkiriza kugira bikongoliro. Naye mu kiseera kyekimu munzikirize twagalize bannaffe abayisiraamu ekisiibo swawumu ennungi. Bulijjo batwagaliza ekyaffe. Batwagaliza ekyaffe. Batwagaliza swawumu ennungi. Etandise leero yatandise eggulo. Yatandise leero. Omanyi empeereza ya Soroti ya mulokole n'abatali balokole. Era obalaba emmanga eri. Abalokole n'abatali balokole mwenna tubabuuzizaako nnyo ne tubagamba nti Mukama Katonda akibabalire era kitambule bulungi, no question about it. Okay, twagala okugenda mu ebyo ebyakoze amawulire through the night byewategedde n'ebyo tunaba kutegeera nako n'ebyo tunawulizaako. Okay, omutwe omukulu oguli ku mpapula luyitibwa Daily Monitor, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni lwalina akakuku kubanga lukuba amawulire olusi. Bagambye batya ndi factory yali etaddewo okukola vaccine ya Uganda yeetaaga trillions 2 bail out. Trillions 2. Del Bio Pharmacy now says government support will enable him complete work on a plant whose construction was commissioned in July 2021 in Matuga. Bakola ki? The vaccine. Ezabina ebyakagwa oba zonna bakola ebika bingi. Kubanga ebyakagwa kyogamba nti tewali wadde Munnayuganda magezi kuspendinga sente byagwawo. Banga trillion eze bagala. The vaccines za COVID zigenda kugwayo kakati. Tugenda kubanga tulitambulirako. Fakaddi kuba abakkiriza tetukkiriza mu mbeere. Naye nga mu kiseera kyekimu batugambye wano nti Nightil erina etandise okubanga ekola ebyambalo bya poliisi ebyesindika mu mawanga ag'enjawulo era nga abalaze ekifaananyi kya President Yoweri Museveni ng'alina abakungu okuva mu kampuni eno eya Nightil gye twali tumanyi nti oba leyawo yaggalawo oba yakola ki. Nightil ezze n'amaanyi mayitirivu nnyo, batandise okubanga beexportinga engoye, batandise okubanga bakola engoye ze beexportinga ng'era eggwanga ndaba wano eggwanga lyawa erya Equatorial Guinea poliisi yaayo yesoose okuganyulwa mu mulimu okukolebwa bannaffe aba Nightil wano. Poliisi munnayo erina ekitongole, erina factory ekola uniform zaayo ne UPDF. Ebintu bino lwaki gavumenti tebiraga bantu? Balinaawo era ne Katulubwa n'agenda n'angamba ko oligenda e Nakasongola muliri yali kakiiko ka security. Bakolera ddala amasasi. Abaka defense mbunagene Nakasongola nagamba bino bikolebwa mu Uganda oba tutuuse China. Mbwengala amasasi nemmamba kati tuzikola. Ya kituufu. Tufiga ngatirise. Tuweyo mutwe. Nera ndi wano bwina neraliikiriza bwina abuuza nti mama nabagereka amalako ono yo bwino aleta kumye kula abuuza nti mama nabagereka amalako omulangira somako kelera mutambuza bakuwetedde jeno kale kaihura. Asatiza muwozi. Asatiza muwozi. Nabagereka namalako kitwogera ku lunaku olwaleero. Ye book launch ye. Samwenda kushata. A book launch is very important. Omuntu aba launching ekitabo kye aba ajjayo history yonna byobadde omanyiko n'ebyotowulira. Anti bwina kugambye nti akatabo kannabagereka ko kanise obuzina bonna obuli emmengo. Hadi otobwezikola otuzanula Prince Harry tobadde tubulako bwina afananye bwatyo soga noketania akatabo kanokafuna nosobola okwongera okunyonyoka. Prince Harry abadde abyogera all the time. Manya ye asatiza Obwakabaka nnyo Obwakabaka bwa Bungereza kubanga ebimu ku bintu byafulumya begayirira n'abazungu baleke bifulumya naye abazungu bo tebalinga wano babifulumya. Babikuba naye nga batugambye nti buligi emu olutindo mu bitundu bino ebya Jumani olubadde lumaze emyaka 15 nga luli awo ate lugenda kubanga aluggulwawo lutekinze shape kitegeeza nti alwazimbiddwa kakati tulinze bulinzi mukolo gwa kuluggulawo. Okay, amawulire gakyali mangi nnyo mpapula z'amawulire bagamba nti anti-gay law with Uganda withstand global backlash.
bagamba nti ensi tubaguliddeko okutwogerako tunaabisobola wano bagamba nti Volker Turk the UN High Commissioner for Human Rights agamba the passing of this discriminatory bill probably among the worst of its kind in the world is deeply troubling. Bunabi batabudde nti ensi mu mwaka 2023 eyinza okuyisa etteeka ezibuweereza eri bantu bannaalyo. Ono agambye atya Anthony Blinken, the US Secretary of State, agamba the Anti-Homosexuality Act passed by the Ugandan Parliament yesterday would undermine fundamental human rights. But wagambye President Museveni ne bamuteekako ng'atumayirinze bulungi nnyo n'agamba Western countries should stop wasting their time of humanity by imposing their social practices on us. Tebayinoona budde bwabwe. Bwina kugamba nti Abamerika balemeddeko ku busika bwa Mbabazi ne Katumba Wamala. Ku busika bwa Mbabazi? Amama Mbabazi? Amama Mbabazi ne Katumba Wamala. Birimu abasiyazi n'eddiru z'amagye byonna birimu bwino senga akoledde obuwoomi n'obusumyo ebiri mu kaboozi k'abafumbo abamaze okunyiiga ddiru yabumbye lakidde Kisaka KCCA yabo emitwe egimu tetugisoma wano oguyitako n'oguleka emitwe egimu anti guli mu bwino anti nkuga ne bagisanga ku midaala ne beesomera naye nga mu kiseera kyekimu twagala obategeeza abagenda maaso n'okutulaba nti obulwadde bwa Marburg obutawaanya kakati eggwanga erya Tanzania bwakatta abantu 5 mu ggwanga erya Tanzania. Gavumenti etugambye nti beetegese bulungi era ku nsalo ya Uganda ne Tanzania wali emutukula abataddewo camps bataddewo ebifo we bagenda okulaba nga beetegereza embeera eno era bika nti naffe wano etandisa otuteeka ku bunkenke. Okay. Twagala okugamba nti yo tiimu y'eggwanga eri mu keeterekerero okubanga esamba ne bannaffe aba Taifa Stars. Can you believe tiimu gye tukwata yi Tanzania twagitutte Cairo ate tugenda kuddingana mu nnaku 4 nga tuli e Tanzania. Who did the mathematics? Twandibadde lumu Tanzania leero ne tugusambira e Mwanza oguddako ne tugusambira e Dar es Salaam. Olugendo lw'e Cairo lukooya otegedde lulimu ne financial implications. Mugende Cairo mukoowe musambe ate mudde banamwe badda waabwe ate ffe tusokotudde wano ate tusokotudde mutulinye tugende Tanzania. Olugira nga bagamba nti gavumenti etuwa ssente entono mu by'emizannyo tezitumala tezikola ki naye amazima go gali nti poor planning. Naye nga amazima go gali nti poor planning n'amazima amalala gali nti awo gavumenti yatulimbyemu. Ekisaawe kyaffe ekyenamboole kiteekwa okuggwa mangu. Eggwanga liyinza litya okuba nga tetulina kisaawe twali mu covid ani atamulimba. Tulina ebisaawe. Tetulina bisaawe. Tulina ebyo betulina. Tulina pitch tetulina stadiums. Kinga tugamba tulina flyover nga tulina jump over tulina pitch tetulina empana za DP ziri gwa brika kanga kaweddeyo empana za DP ziri gwa ogenda mu nsi nze nagendako ekigali and not yesterday naye ng'olaba eggwanga erikola ebintu ebirungi ebiranamye ebiri clean. Lwaki sijoberera ddala naliko ne minisita omu nagamba nti abamawulire bawaana nnyo eggwanga lya Tanzania naye nga naliko ne minisita omu naye nga naye akkiriza nti Tanzania mu nteekateeka yayo erina engeri gye tusooloobyemukko Kenya eyo eri wala ngamba lwaki sijemberera ddala eyo eri wala naye kakati nina kyembuuza okwambuka mayiro ne mayiro gende Cairo twabadde tetusobola kusaba bannaffe abanyayo stadium e Kenya nti mutwazike wano oba amahoro stadium oba ebisaawe kubanga Rwanda erina ebisukka ku kimu. Mwenna mwali mutambuliddeko mu nnyonyi eno bwetyo Katonda bwatu tukoze Mukama Katonda nti yatuwa ekisa ebintu ebimu abantu bye bakaaba ate ffe twabibuuka kati ennyonyi mwenna mugimanyi olugendo okuva kuno paka e Cairo ogenda osamba omupiira odde ate nga tuna omupiira omulala ne Tanzania mu nnaku 4 kyokka ku teebo ffe tusembye wansi. Lwaki ffe tusemba? Alphabetical order. Twasambayoko ku mipiira points mukaaga Niger ena points 2 Tanzania erinemu naffe tulinemu naffe batukuba tuli alphabetical order ne Tanzania yetusembyeza alphabetical order yoka alphabetical order tulina okusamba nga 24 gwe guno ogugenda okubeerayo 28 tuddeyo June ne September
naye tulwana kuyitawo genda okutase Maria BMK kuzitoye nange ni mali musajja nayo ngotubuzaabuza lwaki otujja kumulamu tunabera kweche ebisaawe tulina ekya amu kyawo kigenda kiggwa abawabuzi ba president bamugambeko nti eggwanga eritalina kisaawe liswaza tulina ebisaawe ffe twayita covid amazima go gali nti ne covid nga tannajja Nambole yali yaggalwawo substandard tatukana na mutindo fufa sekafa ne kaf nga bagamba tatukana na mutindo gwabwe okusingira ddala kaf tusobola kutegekeramu mipiira egyo muwulira okuvuvuba okugenda mu maaso. I'm protecting Robert Mutebi Wanjisebo. Abanafu abakaafu bavayo ne bagamba nti Uganda tetulina bisaawe, tetulina stadiums, tulina pitch na playgrounds. Ne playgrounds zonna za nfuufu. Ne speed Wanjisebo. Mwe muku bakakata mu luzungu. Wankulu kukosobola giyita stadium. Naye ndio byo wagira bajiwadde chikusi bajiwadde nkoko mulaba batulemeseza okwogera ndio wagira bye bagende kiwalo kyenjovu eri wana ina chikusi kati alese enjovu eri wano tenza mutawagira kati awo debate ebetuvuddeko wankulu ku stadium yani bade playground banga tulina waliwo enjawulo wakati wa stadium waliwo enjawulo wakati wa playground waliwo enjawulo wakati wa pitch. Yesebo ebyo bisaawe byawukana kati byawulira abantu waliyo omutindo gwe tulina okubeerako okubanga tukyaza emipiira at least egya Africa ekisaawe kirina okubeera nga kiri mu mbeera nnungi ne bagamba ekyawuli kyandibadde kikolufayinga nekyamulindwa naye waliwo ekkubo amakubo agali kituukako ge galeeta obuzibu ate yasaba akube ekkubo agule abatuuze ne bamugaana ekisaawe ekisaawe okubanga kikyaza emipiira ekiri ku mutendera gwa Africa we kizimbiddwa alina okubeerawo woteeri at least eri ku mutendera gwa 4 star we kizimbiddwa nga waliwo woteeri eziri ku mutendera gwa 4 star mu bbanga eyitasussa kilometers 4-5 wekizimbiddwa nyata nawo tewali mahoteri agali ku mutendero ogwo ogwa 4 star si 5 star ne at least ogwa 4 star ekisaawe ekizimbiddwa walina okubeerawo zi hoteri ez'omulembe ababyogere bwe babizimba babirina mu Europe ne Rwanda eno tulugamba tugenda tubeere Rwanda ne Rwanda babirina ne Kenya babirina kibabonya musenke mu Rwanda ne Uganda naye otegedde Rwanda abana awangala ne babeera mu Uganda paranazenare mu myaka nga gyejo ndowooza nga mukama waffe agambye nti kikyetuna kyetwenyumiriza mu Republic of Uganda as we talk now ebyobulambuzi. That's number one. Naye tetubiranga Rwanda tugirabanga igamba visit Rwanda ngende Rwanda era enjovu era nduza kyekijiwadde omukisa obukimanyi Kiwanda we yali ku ministry yakola kyamanyi nnyo okutumbula ebyobulambuzi ebyo yali akyamudde nnyo bannange nze newunya Kiwanda abasajja bakuba Kiwanda bagamba mukama utayagala akola bulungi Kiwanda bulungi Honorable Kiwanda bali olwomi bali ate nga bantu be bamulima empindi ku mugongo ne bamulimirira abakubanga Kiwanda bali babe benyini era newunya nze sidango nakulaba ensegumire yakuba Kiwanda yaddawa yasirika alina menga sona one yasirika tusana kunyega kigaba kyayogera naye yakola ku munno olutalo ne bekobana n'abalala abantu abalonanga Kiwanda balinga ba NR Robert Mutebi nali manyi nti kalungi kaleeta obuzibu naye sikyamuwulira tasana kunyega kigamba receiving musaala ne parliament osaba munegalayo nti alingizaayo kozi mubaka wa parliament mubaka yawangula Kiwanda oba yawangula bate yawangula bajali yawangula akubulubeka yawangula ddi naye siraba nsegumire naye nsegumire yakola nga olutalo n'akola olutalo yayita sematalo nga tulowooza bagenda kukolera abantu bannange Kiwanda yatumbula gundi eyo ministry ya ekyobulambuzi ekyokubiri nga tujjeko ebyobulambuzi ekyogamba nti kino Uganda njagala kijjumiza ku bantu tulina abakazi abalungi ogenda balia sekyuta eby'eggwanga nungi nange bw'okimbuuza ekibuuzo ekyo nja kugamba nti mu butuufu Entebbe Expressway is beautiful
Entebbe Expressway is beautiful. And the Entebbe Expressway is beautiful. The other side of Kampala. Wabaddeko hane mujja kunsonyiwa nti siri nti wabaddeko ko kwekalakasa kwe Kenya wakulabye. Nakulabye. Walabye enguudo omusajja ono kwe yayise. Nga leni emu eyise motokezi 5 ezigenda n'eryezi Tobi oli munna mawulire mathale simanyi waki kikuki biki road kikuki road it's okay naye kakati yitako ku luguudo kanti kunyonyole bulungi yitako ku full figure soko oli munna mawulire full figure ogena mu field mwennyini full figure alina leni alina oluguudo lwero olukira wansi awo lwange lwero naye full figure oluguudo lwe lwasulako full figure leni sinnatuuka ku level lukola gwe kyoyagala kibeere kubanga sikiri mwamuka embeera full figure mugenda kwekwasa nti ekibuga kyaffe abakipulaninga obuguudo bakola butono naliko e Cairo nga flyover bagibuusa bwe bati neyitedda ku nyumba actually nga abatagadde curtain mubalingira nga bali ku buliri bwabwe nze kyenjagala okunyonyolesa nga bakanyigawo neko ne tukola ka flyover ne kava ku sawa ya Queen ne kavuka ku lugende ensambya ne ka nze sigenda kwongeza simpa ku sawa ya Queen ne kakoma ku masanyalaze ku sawa ya Queen nze saagala simpase wano ndikawiddeyo banna Uganda mwenyi babasaba bakole babasaba ettaka bakole enguudo ne mulilemera itaka bwamala okulemera ettaka bwamala okulemera ettaka bwe bajja okugula ettaka ly'emiliyoni 2 oyogera 2 ffe twakola etteeka ly'ettaka bantu mwe muli babi empande za DP zirikoma ddi tulina ebirungi waki flyover gita jump over olina lwaliokoze betusobola okwogerako nti gwenga gwe ayagala entebe ya President Museveni oyinayo lwaliokoze senkubbe rodi gategwanga yonna kawukawa mwene osimanyisa kamusolo wonna wajjudde nfuufu eyo gavumenti sekamusolo manyiyo mulina ebyala ebikanga n'olulimi sekamusolo oba mwasakanga bungi banange gavumenti yenna okola ebintu bino anti gavumenti yani who's the government you nedda nyabu ekyo tukyogera bwogezi wano nti gavumenti yenze ekyo gundi omusumba yakibuuza ku bantu wano bagamba nga ffe twawangula akalulu nabagamba mwawakawangula mwe ba president mutese girinya mwaba president abawangula mulagire mukomera segirinya n'omubaka bwe waffe emakindye nebagamba nange mwebale bintu kubiyitamu ate tubasabire mubimalireko ddala nga bwokitegeera tukyakala ambidde bakulisizaayo naye nange mbebaza okuvaayo emikutu ne gitaddawo ne babeera bakkakkamu bategeera abasajja baveeko omusajja gwe okuma bantu gwe omusajja gwe kojja okuvayo ne babeera bakkakkamu bye bayitamu wagendako ekigo nobalabako wabatwayayo kasooli wagendako ekigo twasanyuka nnyo mubaleke mukwano gwange kyebayitamu bakimanyi nekyebali basajja tebanana babala bamanye passport balabudde pali yamegegwanga passport baddanga ebintu byabe byonna bya ekomera sisanyira kukomera era nze sisagala kuzanyira gavumenti jenjagala kanjiri basujagala kangumikirize nda yasenkubugo sana ndi naye olina yasenkubugo obolinda neyamuwozi ngenda giba wakati ulufiga yeteze wonna gavumenti wejjira yonna yebaenabeze kubanga jjukira nti omuntu olina kukola mu position neri muganzi nnyo mu yeemagere omuntu olina kubeera mukuza n'akulira kati mwene erimu buli kaseera olina kuba olina position gy'olimu tugenda kuba wetegasa